ne Kampala eri. Kampala jasi eri bwetyo. Tuli mu lukuŋŋaana lwa Nnaamu. Kati abaana abawala abali Munyonyo abeetoololera Allah. abaana abawala abeetoololera eyo abali Munyonyo Allah kati waliwo abamu ku bantu nga bo babbulooka bano abasajja abazze mu Nnaamu abakungu. Kati bano bakungu tebasobola kugenda mu ebyo mukyaka. Beba bisinga. Toga abaana bali bize Munyonyo. Allah ekiri Munyonyo. Ekiri Munyonyo. Era kino njala nkikubulire. Buli malaaya omulungi ku Serena Sheraton bakaze kati bali wano. Bali Munyonyo. Omubbi buli we bamukwata manya sigwe gusoose. Kati ono Master Senfuma gubadde muzeegwe okuli obuto eyebadde enkola ye. Faruku kino kankikubuulire. Wallahi Allah tabaraka ta'ala Katonda abikkirira Faruku abantu bakola ebintu bingi mu kiro. Obudde obwo bw'ekiro bulaba obuzibe Uganda ne mu nsi yonna. Sawa 65 oba kale ziroji Allah n'amala abikkulako amabaati ne buba emisana. Oyinza okulaba bahaji ne bahajeti ne bapasita ne ba reverandi n'abafaaza n'abasista ne ba MP ne ba presidenti ne baani bonna. Allah tabaraka ta'ala wallahi atwagala. Tuyina ebintu bingi abantu bye bakola. Nenga Mungu n'amala gye ebintu by'abantu bwati. Allah watuuka okugirayo omuntu. Kati o Master Senfuma badde enkola ye ey'okkabasanya abaana. Sigwe gusoose. Gulaka gwe gusoose. Ate kisoboka wallahi tekisoboka wallahi. Ekyo nkirayira nako wallahi. Ekirala abazadde ojjukira omusomo gwe twakolako ne nkugamba abaana abawala tebawummula. Ojjukira? Nzijjukira bulungi nnyo. Ebizibu byonna n'embuto ne breakage of people's virginity n'okubeera nga girls lose their virginity byonna 99% abaana abawala babifuna bali either mbasenga baabwe oba mu bajjajja. True. Kituufu. Kizibu nnyo omwana okubeera nga akola emizannyo gy'okwegatta n'abasajja ng'ali w'abakadde be. Naye abakadde ebyo bye muleka abaana bagende bawummule. Omwana omuwala tawummula. Omwana omuwala tawummula. Bwe kiri. Abantu ba diaspora tubagambye ebbanga ddene bagenda n'asinzireyo mu Amerika n'aweereza abaana b'abawala bajje balabe ku jjajjaabwe. Tebajja bokka. Gw'olabanga abaana babeera mu Amerika ne emmese ne bwegejjeete baya pusi. Omukazi yenna gye buva bwenkana ne waaba wa bbeeyi atya kasita omutomera n'omugamba ekigambo kyala. Buli muntu yenna alina asobola omusuuza omunyama. Tugiyita kapataata. Epusi ne bwegejje emmese ne bwegejjeete baya emmese ne bwegejjeete baya pusi. Ebaya ki? Kapa. Emmese ne bwegejjeete baya kapa. Yes. Anti pusi era ye kapa. Byonna kye kimu. Nedda mukwano waliwo fetu tusavinga global international. Anti mbadde siri mu luzungu. Kyoyagala otegeeza nkimanyi nze mbadde siri mu luzungu nojogera Luganda. Anti kati waliwo abaana abakulidde Bungereza, Amerika, wawa Canada kati bonga tebamanyi nti kapa yemu n'eki. Kati nabo tubalina. Oluganda ate
kati atasobola kuwuliriza Luganda era abamanyi nti bategeeza kiri. Kati nze ndeka mu kino mbakubanga njogera Luzungu ekyo mbakubanga njogera Luzungu ne kati engeri gye njogero nti kale kapa nti gye buva ne bwenkana abaana abawala ebyo bye balowooza abantu nti abaana basomera mu international school babeera mu Yenga, babeera mu Nyonyo, babeera UK, babeera South Africa, babeera Boston, babeera California. Gwe ne kikujjira nti osobola baweereza e Uganda bawumule bokka olikafu. Owedde. Wallahi bajja beebakako. Olaba emupyabo. Abakazi b'emupya batanafumbe ne ba minister. Ba minister abatalina basajja. Ne b'emupya abatalina basajja. Sengo banoonya oyinza okulabanga the boys who sleep with them oyinza okutya. Nkutidde. Okakasa. Ebintu by'abakazi obiraba. Just muntu kuguma. Ne wekkirizaamu n'otomera minister. Ojaletera abantu obuzibu. Teri buzibu. Babakuba amasasi ga bwereere. Wekkiriza. Ewa. Bonna abo ba minister batalina basajja. Just ekintu kiri eki muntu kuguma. Siba omutima. Gwe kimugambe. Kyoga aba MPs basoboka. Abona wate toleeta. Ate kati wali abeeyu toleeta naawe. Ng'ontiisizza. Kayino abo balina n'enkola abo ba minister abakazi. Bamanyi n'oggula abavubuka. Kati nze ekyo kankikugambe. Kati gwe kyolina okumanya formula yiino. Buli muntu ng'alina mukazi we oyina muwubira kumuteekako security. Toyina kugamba walayi nze mukazi wange mugumu nedda. Okitegedde kye ggamba? Nti kati abaana abawala nti abazadde mukwata muti omwana omuwala gweoyinza okulooza nti wa myaka 15. Abaana ennaku zino abaana bali exposed. Awo. Baawule okubeera nga they love their children n'okubeera nga they are spoiling children. Kati tunuulira omwana oyo 15 years. Omusajja amugamba tugende mu loogi. Agamba anti taliiwo. Ezo eza loogi zimpe. Ebyo bintu bya Ochegeera. Ebyo bigambo bya bamalaaya. Bamalaaya. Be balina entegeera eyo. Omwana wa myaka 10 egyo. Ate kitegeeza omwana ono si abazadde bano nga SENFUMA wadde yoredde twamusalidde omusango. Naye omwana ono si gwe gusoose. Okwesanyusa. Si gwe gusoose tekisoboka. Omwana ayogera ebyo nga gwe gusoose. Amanyi n'okumanya nti nno kati ba anti tebali. Amanyi n'okumanya nti no ba anti tebaliiwo. Eza loogi zimpe. Eza loogi zimpe. Kati oyo omwana ebintu byagenda dda. Waliwo omwana eyalabikako. Mwana muto naye mashallah twebaza. Waliwo hajja tibambi yamukwatako n'amuzzayo ku ssomero. Naye ng'omwana byakola tebimanyi na bya ssengaawe. Bw'abirya. Era buli waawummula adda. Nakola busitayiro n'agamba mwendi. Akola atya Bwiino? Agira n'akola busitayiro naye kubyanga ali ku biiki ng'awanise n'agamba ye. Oyo Bwiino. Naye Bwiino alaka Omusomesa w'ono omwana. Kale oyo omwana ate kati ayina ebizibu ebi. Ayine wakane n'abasomesa kye bamukola. Nigwe abasomesa nga tebawoneka. Kyoga olinde. Oyo omwana kyogamba asamba kwawe ne gundi. Ne homu.
omwanda awe tayinza abasomesa engeri gye basolobeza tayinza butabakuba asamba awe ne omwanda awe tebayinza butamwa maki za bwereere tebayinza butamwa maki za bwereere ati kati goyina kyotannamanya nti tuyina abaana ennaku zino abaana balina bye balya ng'omwana osobola okulowooza nti no myaka 19 18 naye nga to myaka 14 ate wali abahima wali abanyankole wali abanyalwa Allahu akbar osanga omwana omuwala omunyankole at 16 years ngoza 25 nga buli kimu akirina okugeza buli kimu akirina batoolo Allah ndoza batagira ndoza be bantu b'engulu eyo engeri gye bakola ennyo emirimu omanye engeri gye beetikatika ennyo kasito wasa omulugwala nti omulugwala kuba mulugwala yakola naye bano abawala abaganda abanyankole abatoolo abasoga Allahu akbar bane abana abasoga nabo bane n'abaana abasoga nabo la ilaha illa bakola bati bane bantu balamu kati no kankubuli okimanyi mu busoga genda yokira osobola okusanga akana nka myaka 12 nga kayina abaana bana nga kabajjawa gwe luwajjo gojjo gendeyo nosanga omuvubuka nga alina emyaka 17 nga alina bakazi 3 ewa busoga nga bakeera bana Allah nze bannaye nze njagala abasoga mikwano gyange nnyo kwanti bantu balamu naye obuntu bulamu bwabwe busukka bayita bandikomye basukka so kati bano abaana engeri gye batakola nnyo mirimu bagijimuka kati omuntu n'alowooza nti kyana kya myaka 22 nze nina abaana b'abakojja bange n'ababasisita bange n'abababula wallahi tosobola kukkiriza myaka naye ffe bakojja baffe ababazadde nga tulaba gwamugano okalira baggwe abantu abakola bayinza okulooza emyaka 25 okumba oli myaka 14 naye ekirungi nze nabakolako abo bakojja bange ne bakiraba security y'amaanyi teri ebyo nze omwana omuwala tawumwe abaana abawala omuwala taba queen ng'ali waka omuwala kuva eno wansi omuwala queen abawala tetubejjaako nti genda kati ate waliwo enkola endala gwe gy'otamanyi olabagana amasomero gateni olabaga amasomero ga babysitters obwana myaka 4 5 3 waliwo ebisomesero ebiyaayi kirera akaana noloza nti kikalira akaana akawala kumbe kikeetaddeko gwe biri masomero nga kikeetaddeko nali mayi biri mu mabaala ebyo batamivu be babikola abatamivu be batera okukola ebyo ebintu abatamivu bakola batya akwata ecupa n'ateeka wala kumbe alina byayisaawo kati mu nursery schools era mu abazadde mwegendeze nnyo nursery schools ezirimu ebirenzirenzi kibeera n'aka wallahi omwana oyo mugezi webale kuzaala Husna yes master anti kisomesa P3 kati ayinza okukalera golooza akalira kumba akeetaddeko omanyi obononefu obuli masomero gwe akeetaddeko laba tasobola eri bomba nnene laba
Okimanyi mu Uganda mulimu ebifo okumpi n'ekibuga omuntu agenda mu massage naye nga abamukolako bonna bali bute. Kati eki nga bali bute. Kati waliwo ayinza okagamba naye seekanga ebintu abimanyi nnyo. Abantu balina ekintu kye batamanyi nti ffe tuli abantu abali exposed. Abantu batugamba ebintu bingi bwe kiri. Okwogera ku kintu, okwogera ku mayirungi, okwogera ennyo ku njala tegeera mbona ebintu wabula abantu batugamba ebintu bingi. Tusisinkana abantu bangi. Kati ng'ebyo woobiraba nti oba onoonefu butuuse ku ddaala eryo, tunuulira nnyege bw'avaayo abasomesa egyo mize gyabwe naye abange mugirekera awo. Ebimu ku nsonga lwaki obulamu bw'abasomesa tebuli blessed kubeera nga mukabasanya abaana baba bawadde mu basomese ate gw'ogenda mu birala. Abasomesa bangi ng'empale ze yakambula mu baana wallahi tazimanyi. Abasomesa bangi bakolagana ne ba metroni. Olaba amasomero agamanene, jukira amasomero amanene mubaamu eddwaliro. Sikibbe. Simanyi sikibbe dozaliyo gimanyi. Sikibbe ya. Kakati abasomesa bakolagana bano abasawo ababeera mu sikibbe. Namugamba nina omunyama kati omuwala ajjanga agenze mu sikibbe. Kati omusomesa n'agera obudde bwa preps abaana bonna naye n'ayingiranga ne kumbe ono omusawo yamuteereddewo dda akatanda. Yamuteedde akatanda akabeera k'abalwadde. Seeka kibeera kitya? Musikibbe. Ku ssomero. Ebibeera musikibbe. Allahu akbar. Kibeera kitya? System kitambula kitya? Abasawo abo abakyala ababeera musikibbe. Ku masomero. Jukira omwana bw'agamba nti nno ndi mulwadde bamukkiriza n'agera musikibbe. Jukira musikibbe muyingireyo bawala bokka. Kati abasomesa bano abasajja bafuna mikwano gyabwe mu basawo bano ababeera musikibbe. Namugamba nina omunyama gwange gugenda kwefuula omulwadde. In fact ono omusomesa omukazi omusawo omukazi yakuba paasi ezo. Kati omusomesa n'abaza nti headmaster taliiwo ne yeesogga mu sikibbe. Mu prep time. Mu prep time ono yamuteeddewo dda akatanda. Kati nno okyali mu sikibbe ne mu woofiisi zino. Ewa HM. Woofiisi y'HM, woofiisi ya Doosi. Ezo woofiisi gwe kasitoola ba woofiisi y'HM nga asibawo ne bw'oginyola bw'oti temala geegula eyo woofiisi kaba kattiro. Woofiisi kaba kattiro. Era woofiisi za Bedmaster mutera okubamu obufaliso obutono. Nga kyabulaba. Kuba mufaliso munene kaba katono. Okay. Kati omuwala asobola okujja. Headmaster yamugambye yitayo kati n'asibawo. Kubanga woofiisi y'ekyemu lwaki osibawo n'ekisumuluzo? Privacy. Privacy nedda naawe okola ku bantu. Kubanga akimanyi nti musomesa munno oba director of studies asobola okujja namu. Kubanga waliwo abasomesa, waliwo abantu nga bakolagana b'ekyemu nga basomesa nakwata kati ayinza okumala gagira bw'ati. Olaba bwagira bwa n'aluggula ng'omunyama gule kati batera osibawo. Okay. Era kati ate bw'oba headmaster tebitera kuggwera nnyo mu sikibbe kati ebintu byawe byama woofiisi. Sikibbe baani abakimalira mu sikibbe? Basikibbe bano abasomesa abatalina nnyo woofiisi nnene. Abo bagumalira mu sikibbe. Tebapangisa na loogi. Loogi leka naawe ate sikibbe.
wano we wali akati anti kati muloji mulimu ebintu bino wammanga omwana lwaki afulumye ekirala abalamu n'agamba omwana ayinza okufunira obuzibu ebweru bw'anafuna obuzibu abazadde bayinza yabadde anonayo ki omwana bayinza omuteeka kazi n'agamba master mundi yampadde pasa kaakati afuba okulaba nga mu premises zino ezo ssomero tasukkawo ng'ate tataddeemu nnyo atutte ebintu ku bwereere tewali mwana wajja funira buzibu nti bamubuuze kati obuzibu ne wabaawo embeera yonna omwana emutuukako oba enkalamata emukutte ng'ali mu siikibbe ekintu ne kimuyitirirako bayinza okuliyetinga ekiboozibozi nti kale engeri gyali omulwadde nti bayinza okuliyetinga ekiboozibozi kubanga waliwo abasomesa abazibu nga wakando 3 waliwo abasomesa abazibu nga wakando 3 kati ayinza okunywesa omwana w'abandi amazzi kati omwana ne bimutabukako kati baakaapu eno eyasiikibbe abasawo bano mwangu nnyo gamba omwana kale yabadde mulwadde kiraagira macupa kumbe birala kati ebizibu ebiri mu masomero kwegamba siikibbe ekola emirimu mingi ate gyesinga okukola siikibbe kasinga kuba kattiiro k'abasomesa siikibbe kubanga wano wogamba omufulumya kati kankubulire abaana batono nnyo essomero baana batono nnyo abalwala nti naabeere era omwana bw'alwala ebinne bimutabukako ennyo abasomesa batera okukubira bazadde b'omwana siikibbe temubeeramu nnyo nti n'abaana balwa era abaana abeetala katera kuba katiro k'abasomesa abeetalatala mu siikibbe batera okuba question mark kubanga bw'ogamba nti afulumye omunyama aba tayita alina liisa sikaali alina liisa munyama ogwo kuliko load block nyingi ogumufulumya kuliko load blocks nyingi asikaali lodge ate jjukira basikaali b'amasomero baba balugwala abo si bali banguzi era ebimu ku bintu ebyonoonye poliisi ye Uganda kubeera nga mu bwa poliisi bajjamu abantu b'engulu egyo emirimu gyali gyabwe enguzi teyalingawo kati batandika okuteekamu abaganda n'abanyankole n'abanyarwanda allah bannaye bali enguzi allah ezo kabira allah abaganda abanyankole banyarwanda enguzi abo mukulya enguzi waliwo kabira ezimanyikiddwa ezitaliyangu era ebyonoonye poliisi ya Uganda ebyo senga balekamu abasajja abo ab'engulu abasajja gwe nedda ffe tukuze poliisi ng'omusajja omusajja omulugo wali omugamba ki toyina kyolaba walingawoko ku keep land order n'okubeera nga twasoma tumanyi kino what is the work of the police to keep land order kubanga kyali kimanyikiddwa nga talya naye kasita batandika okuleetamu kasita abaganda bayingira abaganda balina kuba mu bifo bya ofiisi ebyo bifofofo abaganda abanyangu ebyo ebifofofo ate nabyo oba basuubule naye omuganda omunyankole omunyarwanda allah bassewo bali enguzi kati Master Senfuma yabadde tasobola kuliisa asikaali ateekemu ezaalo basikali baba balugwala bo tebalya we are taking the young girl no I'm going to tell that I'm going to tell the headmaster kati tasobola eyo road block wazibu kati ne wabakala amuyiseeko ng'abuzaabuziza sikali ne bamugjawo mu tawuni jjukira omusomesa ono bamumanyi ye lwaki ayingira mu loogi master wa Hirusaidi master w'ekibuli master w'e Kawempe master w'ekitende master w'e Buddo loogi eyo road block namba 2 y'omwana ono omuto ekirala alabamu naga mwana ono omuto bajja mulaba mu loogi kati road block namba 2
ekirala omuzadde asobola okugwa ku ssomero n'akuba n'akubira metroni. Mbadde nina waliwo wano ensonga omwana oyo bw'anaaba mwali emergency. Kati ebyo omusomesa engeri gy'aludde nnyo mu sisitimu amanya. Kati okuteekamu kungi essente si ate abasomesa si be bantu abatte nnyo ssente. Omanyi abasomesa bakodo, ekyo badde okimanyi? Badde sikimanyi. Era ababadde etinzeeko babuuze baagala nnyo ebyobwereere. Kati bw'abalaabalamu alina okugula CD. Bw'abalaabalamu alabanga siikibbe tagenda kuteekamu just okunnyonnyola kuli awa wamu. Basawo gw'oliisa yekka. Gw'aliisa yekka. Kakati ate abo basawo b'omu siikibbe si bazibu. Just kumukwana naye bukwanyi n'afuna gwamukwanira. Allah obwo butandu buba musiikibbe bulabye bingi era bugenda kuwa obujuzi ku lunaku lw'enkomerero bulabye bingi. Abo abasawo babateekako. Kati nayo siikibbe tegendamu si baana bokka be bagendamu n'abasomesa abakazi. What? Ezo siikibbe loogi za mu masomero siikibbe enzibu. N'abasomesa abakazi bagendayo. Abasomesa bano okubeera nga batandika okuganza abaana bano abasekendwe bano baba bakutakuta dda. Okay. Obusimaye bu student teacher kye bakola abo abasomesa abakazi bunyukama waliwo abasomesa abasajja abasooka okukyekinga gye basooka sikibeera yekimala. Iye atali nkugambye siikibbe mu masomero ekola ebintu ebi naye ng'omulimu gwayo omukulu loogi kattiro. Ekitegeeza SENFUMA yali yamutwalako dda mu siikibbe omwana. SENFUMA bibadde bikolwa bye mizeegye bagenza omukwata si gwe gusoose. Eyo nkola y'abasomesa ne puliizi buno obubaka bugende eri abasomesa. Abaana b'abantu muboonoonye. Mwonoonye abaana b'abantu. Abantu baleeta abaana baabwe kubasomesa. Mwonoonye abaana b'abantu. Naye mbalayira Allah lwaki muwangaalira mu mbeera ya bikolimo obulamu bwammwe nga si bulungi ebyo. Omuzadde yamanyi omwana ali ku ssomero. Kati SENFUMA, Master SENFUMA bamukutte ne CD paketi 6 n'akati. Kati kikotegeeza Buno obuti bw'omu mpale oba tebankwata obumanya obwo bwe yazze anuunanuunako. Kati kino kankikubulire. Olaba abasajja abenzi 99 ku buli 100 balogo. Abasajja abenzi n'abavubuka ba smart wire 99 ku buli 100 balogo. Batya nga bw'olaba ababbi ababbi 99.9% bashiri ku balogo. What? Kati n'abenzi bwe batyo kubanga omwenzi abba ebitali bibye. Kati buli kaseera alina okuba mu ddogo okufuna tebankwata. Kyovala mu waleti zaabwe mubaamu obuntuntu. Kizibu nnyo omuntu omwenzi obutaba mu lugo nga zibuddawa. Kati ate bw'ogattako abasajja abafumbo nga benza abo balogo. Batya omusajja nga mufumbo nga mwenzi oyo aba mulo kubanga buli kaseera aba tayagala mukazi we ow'ewaka amanyi.
bakola batya? Baba n'ebintu tebaba mbasawo ba kinnansi. Tebaba mbasawo ba kinnansi. So kati omuntu yeebuuza paketi 6 eza CD yabadde agenda zikozesa ki? Kyegambya nti musajja alabika okuba muntu kandi 3 azimalawo. Era bannaye abaana baffe bali ku buzibu. Kale kati wulira CD 6. CD 6. Paketi. CD 6 paketi. Era abange mu January ono. Mu January ono abazadde. Ekisooka abaana bammwe, ekirala amasomero gye mutwala abaana bammwe. Kikulu. Amasomero gye mutwala abaana bammwe. Abaana bammwe bangi boonoonese naye nga boonoonekera ku masomero. Omusomesa bw'oba olina omwana gwe weegombye nga tonnawasa, gamba muzadde we waba asobola omukwanga n'omwana asobola okufumbirwa, tewali buzibu. Okusinga wonoowangaalira okwonoona abaana b'abantu. Seeka ate nnyambala. Kuba noono omwana bamulabye nga okwambala kuli bwe guti. Ayambadde buno bwe guti. Anti tuddayo ku kiri. Ennyambala Faruku tetugenda girwa. Abazadde balina okufa ku baana baabwe. Kyegambye nti omuzadde alaba nti ali mu mulembe era omwana we atambula n'omulembe okumugulira. Kubanga abazadde abasinga obungi bagulira abaana bakasho kundi sho n'osanga omwana P4 P3 nga wallahi omwana ne byayambadde tabimanyi naye olw'okuba mama yabimugulidde. Ye omuzadde alowooza omwana that's love. Ospoilinga mwana wo. Bwe kiri. Kyova olaba nze siwagira masomero galina PE. Abaana tebakozesa PE. Ebyo bye twakolanga edda zakaayo ebirala kapa egobagobe mese kapa. Anti abaana babajjamu engoye baana bato. Abaana myaka 4-5 kana kawala ne kasigala mu kanika. N'omulenzi nasigala mu andaweya, bonna bali bwereere. Bagambye Sumani ye pusi ye kapa. Sulaina ye mese. Kati abaana bano jjukira ono ali mu nnika, ono ali mu andaweya. Kati abaana bano bagenda babajjamu ensonyi mpola. Ensonyi omwana zigenda zimuvaamu. N'atuuka eno ng'okubeera nga abeera associative n'abalenzi tekiri mu ttaabu. Ekirala waliwo ensobi endala abazadde gye bakola n'abasomesa. Era ekireetera emu ku nsonga ezireetera abaana okubeera nga bagenda mu bikolwa by'obukulu nga baana bakyali bato 14 years. N'olaba oyo omwana 15 years ng'agamba nedda sente za loogi zimpe. Abaana 12 years babikola. Omanye ensonga ennene eryawo. Kwe kubeera nga abaana abato babakola ebintu by'okukyalira ensiko when they are still young. Okukyalira ensiko ali okuliddeko? Nakuwulira. Okukyalira ensiko era abantu babuuza nnyo Seeka okukyalira ensiko kulamulwa kutya mu Busiraamu. Wali okuwuliddeko? Simanyi okulabula naye nze nkuwulira. Ebintu abaana abawala bye baabakola basenga bye batera bagamba munaye ebyo bikozi kwe kukyalira ensiko. Kati okukyalira ensiko kuno nkola ya kalicha teyina buzibu. Tubuuza abantu lwaki mugikola nti omukazi yeewundira bbaawe. Kubanga okwewundira omusajja si kibi. Abantu balina ekintu kye beerabira.
edda jjukira edda bajjajjaffe baafumbirwanga nga bali myaka 13 14 si bwe kiri. Omukadde we bajjanga ng'omuwala bagenda mufumbiza agenda kufumbirwa, yakwatanga ekkubo ne bamutwala ewa ssenga oba ewa jjajjaawe, ebintu ebyo ne babimuteekako. Amakulu bwe yavangayo ewa ssenga yagendanga butereevu mu bufumbo. Essaawa eno oddira omwana ku myaka 10 myaka 9 myaka 11 atagenda kufumbirwa. Ebintu ebyo bametroni beetuminkiza ne batandika obikola abaana baffe ku masomero oba abazadde babi bakola. Jjukira ebintu ebyo ogumu ku mugaso gwabyo bireeta obwagazi. Ne kati essaawa eno omuntu akwata omwana at 12 years 11 years 9 years, bametroni ku masomero mulekerawo okutigaatiga abaana b'abantu abawala. Ekiwambu abazadde bagenza obbawo abaana baabwe babagambye nti mubakola ebyo ebintu. Nammwe abakadde mulekeraawo, kubanga omwana ono akyalira ensiko at 10 years, kubanga ebintu bino babikola omuntu yeewundira omusajja. Ono omwana ku myaka 10 yeewundira ani? Abeere ng'ali gundi. Olaba omwana ono wogenda omuteeka mu mbeera atandika okuwankawanka. That's why abaana b'ennaku zino, abaana in primary, they lose their virginity at a very, very young age. Why? Ebyo kubanga ebimu ku bintu ebyo kye bireeta omuntu ono bimuteekamu kasunda bbaasi. Bireeta obwagazi. Kyovola bitawanya nnyo bakadaama. Bitawanya nnyo bakadaama. Zogo okiddemu. Ebintu by'okukyalira ensiko bye bisumbwa bakadaama. Allahu babuuze. Anti nze nagambye soogera nga muntu wa bulijjo. Bibatawanya okufaako obufu. Kadaama biki ebibasumbuwa? Anti kati agenda mu kiyumba agenda kumala emyaka egi. Kati ate nga bino ebintu yabikola. Buli kaseera bimusukuma. Era abantu wano njagala ntereeze. Olaba ebintu bino abaana abalenzi abatalina mpisa abatera okwebaka ku bakadaama, abaana ba boosi oba omusajja naye bakakadaama. Kati omukazi bwe kibanga abakyala bannayuganda mulina obujja, kati ate omukazi omuwarabu takyalinga musajja. So kadaama agenda okuva e Uganda. Kaakati kadaama wabeera n'eyo embeera bangi beetega. Kaakati ate jjukira bwe yeetega omwana ono bw'agendayo kwegamba by coincidence kadaama asobola okufuna olubuto. Kati ate bw'alufuna ne wabaawo ebintu bibiri. Omuvubuka ono akimanyi nti we banaakitegera waliwo amawanga kati nga we bakitegera mbuno muyenze. Ebyo bizibu. Kati wabaawo embeera za mirundi ebiri. Tajja ddu mugyamu. Kati abavubuka abamu n'akola ekyobusiru ate ne babatta. Naye nga kadaama ono ne tebaakutte mukwate yeeteze, kubanga abaana abawala bangi abali mu biyumba nga baleekaana n'agamba nze nedda saagala. Ebyo by'owulira mbu nabadde naye aba abaayaga n'ebisinga batawaanya ebyo. Kubanga bibaawo nga bibasunda. Kyova olaba amawanga agamu kati baakoze enkola. Abawala bwe baba bagenda okukola abo bwe baba bagenda okukola abawala babakuba empisa ezibabuza obwagazi. Kati ate ekyo nakyo si kituufu. So abazadde nabo beetaaga beekyeki.
omuntu ono ebintu bino abikola bw'alifumbirwa baawe kubanga ne mu bukulu babikola abikole mu bukulu. Waliwo yagamba nali nsomesa, waliwo yagamba yaleeta ensonga n'agamba nti nedda mu bukulu mbw'oba olumizibwa. Kati olaba gwe omukulu olumizibwa kati ate omwana omuto. Yeah. Mubikole nga mutuuse mu bufumbo, mulekerawo okutigaatiga abaana. Abalala abaana. Abalala bagamba mbu TikTok eno abaana balina time nnyingi nnyo ku mitimbagano. TikTok kwe bajja ba Master SENFUMA. Anti kati nkubuuza, waliwo ebintu ng'olina kusala nga togenda kunenya kintu ekyo kyonoonye mwana wo. Wabula gwe tugenda kunenya gwe kubanga TikTok tojja gijjawo. Abaagiteekawo bakozi ba ssente. Toyinza kuzanyira mu bizinensi y'abantu n'okukujjawo basobola okukujjawo. Yeah, wekiri. Ekirala si kyabwatteeka. B'abantu bateekaawo akatego kaabwe. Teri gwe bagamba nti lwaki togenze ku TikTok kati gwe alina okufa ku baana bo. Ebyo eyo si nsonga. Simanyi TikTok eyonoona abaana. TikTok eyonoona abaana iba ne bazadde nga mumanyiira. Eyonoona abaana kati kati weba eyonoona abaana waliwo abantu ku TikTok abakolerako business. Waliwo abantu abakolerako ddaawa. Kati ffe tukolerako ddaawa. Waliwo abantu abakolerako ddaawa. Kati omwana wo aba ayonoonese olw'okuba gwe gwalina okusala amagezi omwana omujja ku TikTok. Toleeta kamanyiro TikTok simanya mitimbagano gyonoonya abaana ogamba ani. Gwe mulembe ensi bwetyo bwetambula. Mbukuliko content atali ali beyond obwongo bw'abaana. Ali beyond ani akugambye omubikkule. Totutama naawe ani agambye omubikkule. Ani agambye omubikkule. Ezo si nsonga. Omanyi bannakyalo nabo bagenda ne batumenya. Omuzadde yakulira mu kyalo simanya TikTok bawemulirako abaana baffe babeerako ani akutaddeko. Nze kati kyantegera mu TikTok bawemulirako bakolako ebintu by'obusegu. Abaana bange tebagenda kuba exposed ku social media. Okay. Seka njagala nga tumaliriza. Waliwo agamba nti mu boarding eno mbu ate yo boarding nedde boarding Kikambwe ekiri mu boarding schools eyo. Kati Faruku. Njagala okimanye. Lwakuba nti n'ensi yaffa naye ne mu ddiini. Omwana ogenda okutandika okusomako Qur'ani. Ogenda mu kisulo omwana ava ewaka. Ekitone nnyo ateekeddwa okuba kale ng'alina emyaka 14 15. Ng'asobola okweyoleza. Kubanga emyaka gino myaka 5 6 7 8 9 emyaka egyo gya mwana kufuna mpisa kuva mu bazadde be. Omwana afune emisingi egy'abazadde. Omwana omusindise ku ssomero nga wa myaka 4 5 6. Jjukira omusomesa asomesa abaana basukka 4. Tagenda kufuna maanyi gabeera nga ali ku mwana wo. Era abazadde Allah nsaba ababarake abamalire abeewaayo ng'abaana bammwe basoma ddenga mwateekamu ssente okusombanga abaana bammwe. Wallahi ekyo kikulu. Abazadde basomba abaana. Basomba abaana baabwe. Gwe kyova olaba amasomero g'abasiraamu abali ku busiraamu butegeera bo tebateekawo bisolo golaba tawhidi alina ekisulo. Kubanga ekimanyi omwana omuto waliwo laavu eyo ey'omuzadde. Naye kakati omwana omutute mu kisulo at 5 years 6 years tamanyi nakola mwana akyali muto. Teekamu ssente abantu bajjenge waka bamusomese. Bwe kiri. Ekirala
mu masomero jukira olaba omwana abeera mu secondary najjayo emize nga mwana mukulu ng'emize agize mu secondary mwana nga ali makiwa kubanga jukira essomero likuŋŋanya abaana bayitirivu naye kati ate omwana omuto emize kyova olaba ennaku zino abaana bajja emize mu primary bingi. Nsaba Allah jalla jalaaluhu abazadde Allah ababaraka abazadde abasomba abaana bammwe ng'omwetwalira n'omukima era kyova olaba musucceedinze obusobozi Allah abo bawadde kituufu vaani ya bbeeyi yamuwa amaanyi tolaba omwana w'omusomeza okuva P1 paka P7 bw'omusombye wali ovuddeko ki disiki yeeyongera bwe kubanga gw'omanyi omwana abeere ewaka tokkwa mwana mu kisulo ebibeerayo bika gyagenda okugwira kuba master SENFUMA okitegedde gyagenda okugwira kuba master SENFUMA buli mwaka essomero liyingiza abapya liyingiza abapya kitegeeza buli mwaka aba awasa kati buli mwaka aba awasa buli mwaka aba yeemiisa aba asolobeza Sheik tumalirize waliwo n'ensonga eno waliwo omukwano gwange mbadde njogera wano naye nangamba nti bamaidi ewaka nabo bafuuka training ground z'abaana baffe betuzaala ewaka kiri kiti ekyo anti kyekiri kyenkugambye bwe mba nga njogedde ku mwana omuwala gwe taata omusajja abaana ba sistawo bali mu vakasinya 6 bazzeeko ewuwo oyina abaana abalenzi ba P6 ba P7 owulira tokkiriza muwala ono omukulu kubeera nga yeesembe wadde golabanga bakazini bwe kibanga abo basobola obbikola kati ate maidi jukira maidi naye alina omusaayi maidi naye alina omusaayi gw'olekawo maidi oyina omwana ali mu P7 P6 omuleka nabo maidi ajja bagiraagira bamaidi waliwo bamaidi abonoonefu akwata omwana wa P3 n'amweteekako ebintu si byangu kyova olaba ebintu nga bwe mukebera kubanga abazadde balina omulimu gwe bakoze maidi waabajja nga w'omukebera nti nno talina siriimu abanga olina okwegendereza maidi okubeera nga wali obaddekawo ne weebuuza lwaki maidi abaana basinga okukolagana nabo ewuwo baana ba bulenzi ate nga muwala why njagala wali obaddekawo gwe muzadde gwe n'okyebuuza kubanga maidi tukimanyi era maidi tukimanyi nti ateekeddwa okukolagana nabo naye agamba akaana akakola kalina olugezigezi akaana kalina era mu baana basinga okulabawo ne basinga okukolagana mu baana bo oli obaddekawo n'okyebuuza lwaki akolagana nnyo n'abaana b'abalenzi why balina bye bamuggusiza maidi wange ng'oli agamba maidi wange ayagala nnyo abaana bano ab'obulenzi balina saavisi ze bamukolera kati nno bamaidi batukane ku extent omusala gw'omuwa n'abeera nga ate gwakwanisa katabaniko jukira ne maidi naye agenda okujja ewuwo ng'asise biri ebyokukyalira ensiko n'ebimutawaanya kati bwe kibanga ewaka toyinaawo omulamu wo kubanga wasobola okuba nga waliwo omulamu wo amakulu brother wa bbaawo bw'ateebereka maidi baana bo baana bo tolowooza nti no bamaidi babakozesa bakadama ababakozesa bali mu eno yokka eno gye bakola bamaidi buli muntu alina omusaayi wonna jukira maidi oli agamba maidi wange yakankolera emyaka 2 tafuluma taddangako waabwe kati yakikola taddangako waabwe aliwa oli agamba nti maidi wange yakakola ewaka emyaka egyo naye taddangako waabwe
kufuna service eyo mu kyalo waabwe kati abeerawo atya era kino abakyala njagala nkibabuulire bw'olabanga maidi wo nga teyeenyeenya tagambako mbuno njagala kufuna obadde n'emyaka 2, 3, 4 akutenanga bw'oli mami omulungi nagaba naye nze sina makamala gensobola kukoleramu okujjako gano ayingidde emyaka 5 nkubuulire wabaawo ebitagatta wabaawo ebitagatta webiri okujjako nga maidi mukazi mukadde naye bwe kiba kiwala nga bwe kyeyogeza tekyenyeenya mwaka bwe weeyogeza noga maidi oyo mulungi nnyo myaka 6 tuli naye wabaawo ebitagatta bwe kataba kamere kabbaawo bwe kataba kamere kabbaawo kiki kubanga abasajja mu nsonga ezo bakujjukujju era naye nze nsaasira abakazi kino baruuku kankubuulire abakazi bwe bakoma okutegeera mu bintu by'okuba nti batambulira ku basajja bikoze bitya abasajja we batandikira. So maidi watabeera ku bbaawo abeera ku ani ewalala neighbor maidi bw'atabeera ku bbaawo ali ku baana bo maidi bw'atabeera ku balo mwandibanga muli abakazi 2 mu nnyumba ojja kugomesa aba maidi gwe ojja kugomesa nedda nze njogera facts anti nedda kitegeeza gwe omukazi olina okumanya olina okwe maidi ayina kuba wala talina kuba exposed nnyo maidi olina muleeta kulabira baana bo bawala naye abalenzi abasuumuuseemu gwe nange olimbuulira ebinaavaawo olibiwulira. Seka tumalirize muganda wange abantu b'e Dubai ye tuligenda kuddiba naye Dubai ab'e Dubai bampise njagala ogenda beera side ki ngenda beera Abu Dhabi ne ku Luwombo restaurant bakadama balaba gospel live abantu mu diaspora bakadama bangambye wabayisizaamu eggaali kweri episode era waliwo yangambye nangamba neseeka siffenna abantu balina kye batamanyi waliwo bakadama abalungi kituufu naye tetugenda kwogera nga percentage eri 10% bakadama batakola ebyo mu busiraamu. Shami mu Malende yawangula akaluka ka woman MP Kampala sibe kiri central naye gwe yalya naye yafuna obululu kati kino twayogedde nga tusinzira ku percentage lwakuba abasinze obungi bakadama bagambye ne bagamba bannaayi ono yatusoma waliwo kadama sakuweereza messages waliwo yagambye n'agamba bannaayi waliwo yagambye n'agamba kale bbaawa nga alowooza nkomawo guno omwaka mu Gwokuna kyokka nze ngenda Canada kandi tebasobola nze Faruku bino byenzijano n'ensomesa nkugamba reality omukazi yenna kasita alinnya ku nnyonyi ate kati nabo baayize bakadama waliwo abaana ab'obuwala abaabeeranga nga bali genuine ng'akola bambi ssente n'aziweereza bbaawe yamulekayo kati ate abasajja mwaba disappointinga bwe baazikuweerezanga ate n'owasamu bakazi baki alala kati bakadama baakyuka nabo beeyiya kasita akoona bw'ati akagiwe pu todamu mufuna oyo musiibule. Ethan kino kyenkugamba gwe gumiikiriza ng'okimanyi naye bakadama basista nze mbagamba abaana b'e Dubai kirungi oba onoonya omubeezi priority esooke kubeera mu Dubai olw'ebikemo. So Dubai ogenda beerayo ddi? Mu Febu inshallah nga 8 awo 9 10 11 12. Omusajja wa Luwombo mugambe. Omumanyi omusajja wa Luwombo? Mulaba. Tekedde okuteeka mu ddaawa mu ssente naye nga Saballa Jalla Jalaalu wakkirize ateekemu baraka. Kampala eri etya gombuuza byeno ne Kampala eri etya? Kampala jasi eri bwetyo tuli mu lukuŋŋaana lwa Naamu batugambye tubeere happy
tubere happy nga abakungu bayitawo ku nguudo nga bayitawa nga bagende Munyonyo. kati abaana abawala abali e Munyonyo abetololera Allah abaana abawala abetololera eyo abali e Munyonyo Allah kati waliwo abamu ku bantu nga bo babuloka bana abasajja abazze mu Nnaamu abakungu kati olwo Bannayuganda ababa era nga abawala ebintu okubeera ngo oyita obuyisi onoosavinga katugambe mu woteeri mu ruumu gundi we Britain mwali oteekeddwa okuba nga wasasudde empiiya ogwo omuzanyo guliko babuloka abanene kati bano bakungu tebasobola kugenda mu ebyo mucaka beba bisinga toga abaana bali bize Munyonyo Allah ekiri e Munyonyo ekiri e Munyonyo era kino njala nkikubulire buli malaaya omulungi ku Serena Sheraton bakaze kati bali wano bali Munyonyo kati waliwo ate bamalaaya abalala nga bo omupiira gwabwe tebakyabeera ku street bakubirawa masimu bamanyi okuwola akubira nagamba owaaye nga ndudde okulaba kasitala nagamba nga ndudde okulaba akweraga nga ndudde okulaba nomugamba siiraamu nagamba kale kola 10 nagamba 10 sina kale nze nja kukubanja looni nagamba nja kukubanja kakati ono nagamba nga sinama nagamba nze nja kujja kale nja kubyekola ekiri e Munyonyo naye Munyonyo nze kyemmanyi ekiriyo olukuŋŋaana lwa Nnaamu gwe byomanyi fe kati tutunula okusingako awo kati ate waliwo abeetegesedde abawoomize kati ate inda African Cup of Nations 2027 la ilaha illallah ajja wana anti Uganda linda Bannayuganda be bamu ku bantu abarankingibwa nga tebasukka mbatana abasooka mu kuba ab'ekisa ebyo ebintu babitegeera kamera za Mungu zikwata ekiri e Munyonyo awo kika abasajja banene mu gavumenti bakutula ddiiru ne baga ezo ddiiru zakutuka dda bani abanaabeera awo baana baba balira dda seeka tumalirize sibula abantu idhan saballa jalla jalaaluhu mbaagala nnyo saballa jalla jateeka obutebenkevu mu ggwanga lyaffe abange Dubai Abu Dhabi insha allahu taala biidhinillah mikwano gyaffe mwenna saballa jalla jalaaluhu ababarake abasaasire mwenna abalina ettaffaali emuteeka ku ddiini ya Allah jalla jalaaluhu saballa agatte emitima gy'abasiraamu mu nsi yonna ne mu ggwanga Uganda ateeka obutebenkevu mu ggwanga lyaffe abalwadde saballa jalla gy'abasuuse abalina abantu bammwe abafudde nsaballa jalla jalaaluhu abagumye ebyenfuna ebiganye nsaballa jalla gyateekemu omukisa abalina amabanja nsaballa jalla agabajjirewo ate mukola kyamaanyi mmwe abawuliriza emisomo ne musubscribinga gospel live ate ne musharinga ne mbeera nga mwongereyo daawa barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza mikwano gyange mu USA bantu Haji Musa Kagolo Allah Seka Muhammadi Hajat Leila bantu nno Faruku abantu abalina eddiini gye bali ba Aisha abantu abalina eddiini ba Aisha abantu abalina eddiini gye bali ba Madina waliwo abaana awo waliwo omwana omulala bali Boston simanyika naye imani yokka gy'alina aliwa yenna nsereko Idi ate Idi nsereko mumanyi naawe mumanyi ayina eddiini ngamba
ono mwana wali omwana abaana bali era nze nina ekintu kyesitakiri abantu bagende bagamba abantu bali eyo simanya Bulaaya betunda abaana abayina eddiini gye bali ng'agamba nti baba tebannampoowa nga single mother nga anoonya ssente z'aba nga imaani yokka gy'alina ne mbavubuka mwebali abaana abaagala eddiini abavubuka Saballa Jalla gye bannaye abasaasire mukoze kinene ate mwebale ekisa mwebale kuyamba bantu wangambe ogenda Dubai kuwoowa bakadama ababeera mu Butanda emitwe nga gyenyeenya bwe siwoowa abo ngenda kuwoowa baliwo ezo kapo ngenda ziwoowa era mwetegeke insha Allahu taala biizinillah gwoyagadde kati njagala wano mwannyinaze okimanye omuvubuka akulimbidde ebbanga mugambe Sheik Qasim ajja bulijjo obadde ogaana ajja ne marriage certificate agenda tuwo abeerawo ogenda kulaba emisinde bagenda kudduka Allah era mwe bannyinaze mubagambe mubaleete awo nika marriage certificate nzi awo bawoowe bakadama bawoowe kubanga okusinga okubeera nga muli mu zina myaka 2-3 bawoowe lwaki tetubawoowa ne mbeera mu halaali Seka kampuleke barakallahu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.